And I love home cooked food, and I'm very picky with what I eat, so I decided to cook. Yes, sesame, sweet potato, this is rice and beef. Hi Nancy. Hello, I can't wait to try your food. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. Omukolo gwancha kulukenzo yagamba okumuyita balayika tebamuyita era nga ka video ke twaba wako nga bagamba teri bya kumuyita wano kuleeta kusasamala okwekisirusirwe okwo. Yafunye show yagenze Dubai na Abu Dhabi kukubirako ku bantu beyo aba Dubai Abu Dhabi manyi mutulaba musobola okulindaka okenzo naye bwenkoledde kano ka video nga kasukali ke ka Bobi Wine ko kalabikanga keko omukyala Rema naye alayika agambye akanyokeko ka video kano kalaganga omukyala Rema yetegeka okufumba simanyi yakolaawo kukyala shower nakola yawo introduction shower yeyo yakagwa introduction shower kati wano ndowooze noyo preparing to cook shower omukyala Rema agikoze mu video yako ngawe mulabye katuulire ku bugambo buno Rema bwasonseka Dokita Hamoza amulaga mbuno ka akanyokeko. And I love home cooked food, and I'm very picky with what I eat, so I decided to cook. Yes, sesame, sweet potato, this is rice and beef, Irish chicken, sawa ya kufumba. Yes. Hi Nancy. Hello, I can't wait to try your food. Akulaze mbuno ye mu kufumba watabu nnyo naawe okirabye. Tumwagaliza birungi byerere tulinze nkya mbaga emitima fena gituwa tugaba naye omanyi abamu wenjiyite embaga nga bagamba nawo ono musajja aliko obuzibu okukwanjula. That is traditional marriage kwe kwanjula. So traditional mbaga yeyo egenda okubeerawo olunaku olw'enkya. Ekanzu yange bagenda lawo mu rasta mu kanzu nga nyumye ndowooza ne rasta bebe tunaabeera tutudde fembi. Kyekyo sina binyonyo bya bawa olwaleero just mbadde mbagamba mwebereremu mufune endaga muntu mufune kaadi olunaku luli bwe lutuukira we luti luli olwaleema lwe ŋŋamba obadde otegooza ntegeeza luliwa olwaleema lwe ŋŋamba nga weebereramu n'endaga muntu yo gye tuyita kaadi nga tugenda ku mbaga which of course olunaku lwankya. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. We out.